Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakubairo nze nammwe abasajja okusookera ddala gwe omusajja omanya ddi nti tokyalina maanyi ga kisajja, omanya ddi nti omubiri gwe gunafuye tegukyamalako ku nsonga ezo ez'omu kisenge. Ekintu ekyo okimanya ddi? Ebiseera ebisinga abasajja basinga mutera okwekwasa obusongasonga, abamu mugamba nti okoowa nnyo, abalala ne mugamba nti olina ebirowoozo bingi, naye osobola okumanya nti kino ekindeetedde okubeera bwe nti birowoozo, ekindeetedde okubeera bwe nti nakoze nnyo emisana ndi mukoowu mu mubiri. Kye njagadde tutunuulire wano engeri gy'omanyamu nti ekyamazima ndi munafu mu nsonga ezo ez'omu kisenge, nti oba sikyalina maanyi ga kisajja. Kwegamba okyawule ku ebyo by'otera okwekwasa, naddala ng'olabye ng'okyuse mu mbeera zo ez'omu kisenge. Bw'olaba ng'embeera yo ekyuse ey'omu kisenge eyamalanga eddakiika 3 omala eddakiika 2, eddakiika 1 ate nga toyungirawo, kikulu nnyo nga tonnatandika kunoonya ddagala eryo nti ly'amaanyi ga kisajja. Kikulu nnyo ogende mu ddwaliro basooke bakebere omubiri ogwo, kwegamba omanye ki ky'ogenda okujjanjaba, omanye ki ky'ogenda okudiringa nakyo, era omanye kiki ekikuleetedde okubeera ng'onafuwa, okubeera ng'eddakiika zo ze wamalanga zikendedde. Kikulu nnyo ogende mu ddwaliro basooke bakebere endwadde ezo ez'enjawulo. Abasawo bo bajja kuba bazitegeera okugeza nga sukaali, puleesa, siriimu, kabootongo, endwadde ezo ez'obukabe ezo ez'enjawulo ezo ebiseera ebisinga ze zinafuya emibiri gyaffe. N'olwekyo kikulu nnyo nga tonnatandika kunywa ddagala ly'amaanyi ga kisajja, sooka onoonyereze kiki ekikuleetedde okubeera ng'onafuwa. Ekisookera ddala kw'olabira n'omanya nti omubiri gwo gufuuse mukoowu, tokyamalako mu kisenge. Singa obeera nga bw'oyingira ekisaawe omala mangu, eyamalanga eddakiika eziwera 3 ssaawa ddakiika 2 ng'omala eddakiika 2 n'ogwa n'omalamu akagoba, ddakiika 1 n'omalamu akagoba, ddakiika 5 n'omalamu akagoba. Ate nga bw'okamalamu toddamu kuyimirira, ng'ekiro kiramba kyonna osobola okukimala nga tozzeemu kuyimirira. Awo nno olina okumanya nti ensonga ezo ez'omu kisenge zigenda zikuddukako, amaanyi g'ekisajja gagenda gakendeerako. Kikulu nnyo bwe olaba ng'eddakiika zo zeesaze, olunaku olusooka, lwakubiri, lwakusatu, wiiki n'egwa wali ng'eyamalanga eddakiika 3:15 omala eddakiika 3 ddakiika 1 n'ogwa, ate nga bw'ogwa toddamu kuyimirira paka ku makya. Kikulu nnyo obeere ng'ogenda mu ddwaliro babeere nga bakebera osobole okumanya ki ekikuleetedde okubeera ng'onafuwa. Ekintu ekirala okulwawo, ng'olwawo okuddamu okufuna ekyagala, ng'ekyamazima otuuka mu buliri ne mukyalawo akantu ne kagaana okuyimirira, obudde ne bukya ng'akantu kagaanye okuyimirira, ekiro ekyo ne kiyitawo ng'omukyala tomunyeze, n'ekiro ekyokubiri ne kiyitawo, n'ekyokusatu ng'akantu tekayimirira. Bwe kabanga akayimiriddemu nga kiba kipiirapiira ne kagwa nga tekasobola kuyingira, ekyo ebiseera ebisinga buli w'okifuna kimanye nti weetaaga okyekinga omubiri gwo omanye ekikuleetedde okubeera ng'onafuwa. Kikulu nnyo mubeere nga mutunuulira nnyo amalwaliro, mutunuulire nnyo amalwaliro bw'olaba ng'onafuye mu nsonga ezo z'omu kisenge nga tonnatandika kunywa ddagala ery'enjawulo. Sooka wettanira eddwaliro basooke bakukebera omubiri gwonna, omanye kiki ekikuleetedde okubeera ng'onafuwa, ki ky'olina okutereeza, ki ky'olina okujjanjaba. Kwegamba kijja kukuyamba bw'omanya nti kabootongo babeere nga bakuwa eddagala ojjanjabe kabootongo osobole okutereera. Bw'omanya nti sukaali yakusumbuwa obeere ku ddagala lya sukaali, ogezeko okubeera nga otunuulira ebyo ebijja okuyamba omubiri gwo gubeere nga guddamu okufuna endasi. Gwe wenna alwawo nga olwawo okuyimirira oba nga olwawo okufuna obwagazi obwo obuyima obuyimirira, ng'ekyamazima osobola okumala wiiki nnamba nga tonyeze mukazi wo era nga mwayawula n'obuliri olw'ensonga nti oyima masumi, nti olwawo okuyima, olwawo okuyimirira, ng'omukyala ne wakwatirira atya nga toyimirira, ng'omaze mwezi, wiiki, myezi 5 ng'ebyokuyimirira wabivaako. Ky'olina okumanya ebiseera ebisinga, ekisooka
oba n'obulwadde obw'enjawulo nga bwe nkumenyedde obwo nga sukaali weebiti ekirala n'ogattako okubeera nga toyina bwagazi mu mubiri gwo. Omubiri gwo guba tegulina nnyonyoogezi za mukwano, ekyamazima guba gwafa. Kiba kikulu nnyo obeere ng'ozuukusa omubiri gwo. Okitegeera naye omubiri ogwo guzuukusa olina kuzuukusa na byakulya wamu n'okukola dduyiro. Ebyokulya ebyo eby'enjawulo ebikomyawo ennyonyoogezi z'omukwano. Wano tujja kutunuulira entuntunu nnungi nnyo, ensaali nazo nnungi nnyo, wamu n'okukola dduyiro. N'ebyo ebyokulya eby'enjawulo ebyo fuluutusi ezo nnungi nnyo, wamu n'ebyo enva endiirwa ezo ezikaawakaawa ezo nazo nnungi nnyo, zijja kuyamba okukomyawo ennyonyoogeze mubiri gwo gw'omusajja. Ng'ekyamazima eky'obwagazi kyo kyagendera ddala. Omukazi nga ne waakuweeweeta atya, ekyamazima nga toyimirira nga tokyalina bwagazi mu mubiri gwo. Kikulu nnyo otunuulire ebyokulya ebyo ebijja okukuyamba okukomyawo ennyonyoogeze mu mubiri gwo. Kati ekintu ekirala bw'omanya nti oli munafu bw'otyo, bingi by'olina okwesonyiwa, bingi by'olina okuvaako. Olina okwemanya ti omubiri gwange guli bwe guti, gwafuuka munafu, ndi munafu. Kikulu nnyo weemanyiiza okulya ebyo ebintu ebyo ebya bulijjo. Bino ebya butto, ebyo sukaali, byonna olina obyesonyiwa. Kitegeera? Ne waaba juyisi, nywa juyisi nga temuli sukaali. Weemanyiiza emmere eyo eŋŋanda eyo eya bulijjo eyo ey'omu ttaka, balugu, ensujju, obwo obusigo bw'ensujju. Eyo emmere eyo ey'enjawulo eyo eyamba omubiri okubeera nga gukomyawo endasi, naddala ey'omu kisenge. Kikulu nnyo weemanye, weezuule, omanye omubiri gwo ki kye gwaba, ojja kuba oddamu bulungi nnyo okukola ensonga ezo ez'omu buliri ez'omu kisenge. Bangi mwekwasa nnyo n'ogamba nti ndi mukoowu, nina ebirowoozo, nina situresi, kumbe nga si birowoozo. Omuntu aba n'ebirowoozo. Bwe mubeera nga mwakeebaka bwe muti bisobola okukulema okukola. Naye ye omukulu abeera ayagala, naye nga ggwe toyagala olw'ebyo ebirowoozo by'oba nabyo. Era we mwebakamu ne ziwera ssaawa eyo nga 8, 9 eyo 11, ojja kuba oyagala, oba omukulu oyo yajja kuyimirira abeere ng'ayagala naddala ng'obudde bukya. Y'oyo omuntu aba n'ebirowoozo. Wano waba yakeebaka bimulema, naye budde nga bukya ate aba ajja bikola bulungi nnyo. Y'oyo omuntu abeera n'ebirowoozo mu nsonga ezo ez'omu buliri. Ebirowoozo tebijja kukubeerako lubeerera. Mwezi mulamba nti olina birowoozo, wiiki egw'ewalimba olina birowoozo. Nedda, ebirowoozo biba byakadde budde. Lunaku lumu, ssaawa, bwe kityo y'omuntu aba n'ebirowoozo. Okitegeera? Naye olaba ng'embeera ekulemeddeko myezi 2, mwaka ng'oli bw'otyo, kikulu nnyo omubiri gwo ofube okulaba ng'ogutwala mu ddwaliro babeere nga bagukebera, omanye ki ekikuleetedde okubeera ng'onafuwa ng'oggwa mu maanyi ga kisajja. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.